Ndi munyiikaavu nnyo. Amaziga ganzitulukuka ku ntobo y'omutima gwange olw'omutuuze wange Edward Ssebuufu abasinga gwe bamanyi nga Edi Mutwe. Famire eno nga chairman w'ekyalo mpangadde nnyo naye ne maama wa Edi Mutwe. Amazima ga Katonda mu ggulu Edi Mutwe tetumufunanga mu buzibu bwonna ng'ekyalo. Bwe bamu ku batuuze be tulina abawombeefu ku kyalo, abatuuze abatalina buzibu bwonna. Gye buvuddeko emabega Edi Mutwe yaliko mu kkomera ekitalya. Twakola kyonna ng'obukulembeze bw'ekyalo famire okusigala ng'etambula wakati ne mukadde embeera yonna yonna gye yayitamu. Amaziga ge twalimu omulundi guli ndaba ate nate gakomyewo omulundi ogwokubiri. N'olwekyo nga chairman w'ekyalo Mwami Museveni mmwe mwakkiriza obukulembeze bw'ekyalo okugenda mu maaso era mmwe mwakkiriza otulondebwe tubeerewo. Chairman w'ekyalo abeera taata w'ekyalo. Nsaba Mwami Museveni na bonna bekikwatako banange Edi Mutwe ateebwe, Edward Ssebuufu ateebwe lwa nsonga talina musango, talina tabbu. Ekyokuwagira Mwami Kyagulanyi si musango lwa nsonga parties ebibiina byakkirizibwa mu ggwanga. Bwe bibanga biriwo mu bukyamu tusaba gavumenti erangirire biveewo, otherwise abantu bali mu kubonaabona, abantu bali mu kusibibwa. Ng'ovudde ku ky'obuwagizi okubeera nga ye mukuumi wa President Robert Kyagulanyi ogwo mulimu. Mwe bulijjo mugamba abantu balikirawo okubeera idle. Ali paid to the maximum. Mulimu kuuma Kyagulanyi n'okumuwagira si musango. Tewali nsonga lwaki Kyagulanyi, tewali nsonga lwaki Edi Mutwe abeera mu kkomera. N'ekirala ekitali kituufu, ssebo w'ekitiibwa CDF okusinziira ku byawandiikiddwa nti gw'olina Edi Mutwe mu basement oli mu musomesa Lunyankole, ekyo kikyamu. One kati fit intermarriage weeri abantu twabawasa abaana ab'obuwala. N'wano omukazi wange ali wano uyaawo mufumbira kyekimu kyonna they are westerners. So okugamba nti nno omuntu olina sooka mukunya omumaliko emirembe omuyigiriza Olunyankole kikyamu. Obanga aleetawo kye bayita tribalism ekintu ekitali kituufu. Wano mu Buganda kitegeeza Buganda, kitegeeza tuganda tukuŋŋaanya bonna omuganda gwonna titubafunanga ku tabbu yonna. So nkusaba Mwami Muhoozi, nkusaba Mwami Muhoozi ekyo kanfukamire nga ssentebe w'ekyalo, mulinjulira nga ssentebe w'ekyalo nga taata w'ekyalo. Nsaba Mwami Muhoozi, ssebo CDF ote Ssebuufu Edward nziramu ogwokubiri. Mwami Museveni kakasa vidiyo eno jjagiraba. Nsaba okomandinge mutabani wo Mwami Muhoozi ate Ssebuufu Edward lwa nsonga nga ssentebe w'ekyalo simufunanga mu buzibu bwonna. Nkwegayiridde tofaayo ku komandi n'ebigambo ebitali birungi oba oli awo ebiva mu audience endala. Kale tunuulira ssentebe w'ekyalo kuba ndiwo mu mateeka nga taata w'ekyalo nalondebwa. Mpulira amaziga ku ntobo y'omutima gwange ng'omutuuze Edward Ssebuufu ali mu kkomera awatali musango. Mutuuze ku kyalo kyange ate batudde eri mu kibiina kyaffe kya NUP mukama wange yebuuza ddala ssentebe w'ekyalo akozeewo ki ku kusibibwa kwange. Ssebo CDF nkwegayiridde bambi sirabya nnaku bbiri wabula mu lunaku lumu amangu ddala ng'olabye vidiyo eno Edward Ssebuufu ateebwe. Nze mama wa Ssebuufu Edward Edi Mutwe. Ssebo Mwami Muhoozi nkusaba ompe omwana wange kuba gy'omusibidde gy'omutulugunyiza tetumanyiiyo. Lulimu abakwatanga ne mbatwala mu makomera ne tusobola obbalambula ne tumanya nti ali wano. Naye kati nange omutima gunnuma gino emyaka baana be batubeererawo. Kati omuntu tteko ndi wano siina buyambi. Ssebo nsaba ompe omwana wange mu bulungi oba mu bubi oba mulamu oba kyonna kyali mu mutu we tumwagala. Talina musango mutwale mu kooti oba alina omusango bamuvunaane tumanye nti yazza guno bamusalire. Naye ndi mbulumi tulina abazzukulu abaana ba Edi Mutwe bonna baabaawo beetaaga ebyokulya tamwejja bagenda kusoma. Ani agenda obbaweerera? Ani anaabawa ssente? Ani anaabawa ekyokulya? Mutuwe omwana waffe. Buli omwa andaba era mpuliriza kimanya omwana bwaluma.
teri muntu azaala mwana ng'amusuubira kubeera mu bulumi Eddie Mutwe bw'alimu. Bw'otunuulira mwannyinaze yazaala omwana n'akaaba olw'omwana gwe yazaala olw'okuba nti nno ebigenda mu maaso abamulina tebakanya nabyo. Nze nsaba ekintu kimu akojja w'omwana. Bw'abanga omwana alina omusango bamutwale mu mateeka afune obwenkanya. Naye ogamba nti omwana ali mu lockdown tewali kyosazeewo nti nno yaza musango guno. Boogera omusango gw'omwana gwe yakola nga mutabani wange Eddie Mutwe agende mu kooti, tuli beetegefu ogenda mu kooti okumuwolereza okulaba nti omwana oyo afuna obwenkanya. Buno kigenda eri abakulembeze ne gavumenti otwaliza awamu. Buli lwonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Tetwandyagadde nga famire ya Eddie Mutwe kufuuka bajeemu eri gavumenti. Yenna mulina ffe ng'ekika tubeegayirira mutuwe omwana waffe. Kubanga teyeekwata yekka baakwata mukwate. Tubasaba ab'obuyinza mukomyewo Eddie. Kuba tuli mu bibuuzo bye tutayinza kuddamu ng'ekika. Tutuula obufoofofo tukoma mu makubo tunayo tuyinza kutuuka nti oba ali wano oba ali wali. Mutuyambe mukomyewo Eddie. Kyekyokka ebigambo bingi Eddie byakolako mu kika kyaffe ate ne famire ye. Era ffe atubeererawo naye tubasaba mukomyewo Eddie. Ebyobufuzi ffe ng'ekika tubimanyi naye ate ekyo kyagenze wala. Ekyo kyatuyitiriddeko. Buli omu alina owagira gwakola ki gwayagala. Ekyo kyafuuse kinene. Talina wadde akasaale mu nnyumba, talina wadde emundu, kyemanyi tamanyi nagikozesa. Nze madde nkusaba ky'omutulugunyiza kimala. Tusaba bw'aba alina omusango gwe yakukolako omutwale mu kooti batuyite bamusalire omusango tumanye nti mumusibye emyaka 4 oba 5 oba 10. Tumanye nti akolera kibonerezo kye paka lwanaakola ki lwanaavaayo. Mwami Muwoozi nze sikwegayirira nkulagira tuddiza omwana waffe kubanga talina musango era siina kyenkwegayirirako. Kuba nze siri wa magye ate siri wa poliisi siina kyendi naye Eddie mwannyinaze nina okwogera olw'obulumi bwenkola ki bwe nina. Nange nina abasajja abantambulirako simanyi na gye bava oba bakola mu gavumenti oba tebakola mu gavumenti simanyi naye nange bantambulirako olw'okuba ndi sisita wa Eddie nange bannoonya. Nze siina kyenina siina mundu sirina ki. Nze mwami Muwoozi sikusaba oba nnona sikusaba sikusaba wabula ndagira tuteera omwana waffe kyonna ky'omukozeeko kimala ky'omutulugunyiza kimala omusazeeko ebirevu oba obuyagala naye kuza ebibyo omusazeeko ebirevu obijjeeko mumalako eddembe lye. Mwami Museveni yagamba Abannayuganda atuwadde eddembe okukola buli kye tukola ki kye twetaaga. Okuwagira Bobi Wine si musango. Naawe olina ababa abakuwagira naffe tuleke tuwagire oki owaffe gwe twetaaga. Kusaba ote Eddie ayina abaana beetaaga sukaali beetaaga ebyokulya ffe bannyina bye tutasobola kukola. Tumwetaaga ng'omuzadde holiday zibadde zaakatandika tulina bingi ebyomugamba tumwetaaga bambi. Nze sandyagadde mulaba mu kooti sandyagadde mulaba mukomera kuba talina musango. Sina musango gwe mmanyi gwalina. Musajja ow'eddembe history ye muntu akola kyayina okukola ng'omuntu. Yakola kyayina akola tunoonyeza ssente kulaba nga tuli basanyufu kulaba nga bye tulina tubyetaaga tubiina. Nze simwagala mukomera simwagala mu kooti mwagala akomewo ewaka kuba talina musango. Talina musango eweze wiiki holiday genakugwako tetunnamulaba yabadde yakanzijayo okusomera ati nga sinafuna na budde naye. Tumwetaaga baganda bange bonna basiba bamumbuuza naye nga nange siina kyabaddamu okujjako bagamba ajja yagenze gula ona ajja naye nga tolina kyabaddamu bambi. Tumwagala tumumisinga bamukomyewo nga mulamu. Nze simwagala nga mufu mwagala mulamu kubanga ye kitaffe ye provider ye kitaffe. Ye family Eddie Mutwe mwava ebikolwa bingi nnyo. Lwaki nkubira omulanga Katikkiro wa Buganda
bwe yali akwasibwa Ddamula Eddie Mutwe bwe yayitamu ne bakwata abavubuka bangi nnyo Eddie Mutwe n'akwata n'akuuma n'atayiza Katikkiro baleme kumuggyako Ddamula era n'agitwala mu Butikkiro nga bali bonna ne Eddie Mutwe ebyo byonna nabiraba kubanga naliwo olwaleero Ssebo Katikkiro Charles Peter Mayiga nga bawamba abaana baffe nga bawamba bazzukulu baffe wano mu Buganda abantu mu Buganda ne bafuuka bonna kyesirikidde kigambo kituluma kibi nnyo kitwanyamiza emitima abakulu b'ebika bonna ne basirika ebyo byonna lwaki twagala tubyogere kubanga bitukwatako bano bazzukulu baffe ayi Ssaabasajja Kabaka nkubye wansi amavi kubanga Obuganda bugenda kusaanawo ku bantu abazze abali abaagala n'obukulembeze abateekawo nti bakulembeze naye nga bali mu kuwamba abantu n'olwekyo nga nze kiseeyeeye fe ogwaffe gwe tukwale tulina mmundu tukuma byoto kubanga ekyo bajjajjaffe kye baatugamba tugenda kutandika okukuma ebyoto tugenda kuvaayo tukuse naffe amavi omanyi Obuganda oba ensi eggwanga likulwemberwa ddogo ne liramuza amateeka twagala Eddie Mutwe atwalibwe mu mateeka era naku bbiri ze tuwadde ng'ekika kyengo naddala essiga lyange mwenva erya Kiseeyeeye muzzukulu wange mwava n'abazzukulu baneeno twagala mu nnaku bbiri munnaffe ng'akomezeddwawo Mwami Museveni mumujjukire mu biseera bya COVID yagamba abo abatulugunya abantu n'atandika n'okukozesa olulimi oluvuma ffe tutagenda kukozesa olwaleero ebigambo byonna bye yakozesa naye kati kiri mu nju ye nga mutabani we avuddeyo atandika okutulugunya abantu misana ttuku n'avaayo n'atandika okuteeka ebintu ebyo ebigambo ebivuma okuwagira Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira wano mu Buganda musango ebyo twagala gavumenti eveeyo oba okulonda ekugjewo naye okulonda ekunaatuuka abantu baffe babeere nga babuzibwawo bazzukulu ba Buganda ebyo nno bituluma era bye bimu bye tugenda tutandika n'okubuulira abaana bano abato kubona omwana omuto olwaleero amanyi nti Muhoozi yawambye kitaawe ekyo kyagenda okukula nga alina ku mutima gwe mukimanye nti Bobote baaliwo ne tokyasobola kulabako bantu Bobote kuvaayo nti basobola okuyimirira ne baga nti nze ndi mu famire y'Obote oba nali muganda we oba yali ya kitange batinyi nnyo abasobola okuvaayo baamiini baaliwo batono nnyo abasobola okuvaawo bino biseera kigenda kutuuka ensi eno abantu abamu beerabirwe naye nga tebeerabiddwa lwaki mutuusa ku bannayuganda mu mbeera eno